Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Wano waliwo ekibuuzo muganda waffe abuuza nti yatalaka mukyala we owokuna, oluvannyuma n'abeera nga alina omukyala omulala gwe yafuna era nga ayagala okumuwoowa, naye yawulira amugamba nti takkiriza okuwa omukyala oyo ng'omukyala oli owokuna tannamalako edda ye. Abuuza nti ekyo ekyamugambibwa kituufu? Okwanukula nti naamu kituufu. Tekikoma bukomi kubeera nti kituufu, wabula kiriko okwegatta kwa bawulama. Bawulama tebalina mpawa ku ekyo nti omusajja bw'abeera atalese mukyala we owokuna ng'omukyala oyo akyali mu idda, takkirizibwa kubeera nga awasa omukyala omulala okutuusa nga mukyala we oyo owokuna avudde mu idda. Obutafaanaganako abakyala abasigadde, singa oba olina omukyala omu n'omutalaka ali mu idda, Busiraamu tebugaana kuwa omukyala mulala immediately nga wakamutalaka, kubanga obadde okkirizibwa okuwasa omulala nga n'okumutalaka tonnamutalaka. Bw'abeera wakubiri n'omutalaka, Obusiraamu tebugamba nti linda idda eggweeko, kubanga already obadde okkirizibwa okuwasa owokusatu nga owokubiri waali. Kadhalik bw'obanga otalase wakusatu, Obusiraamu tebugamba nti linda idda eggweeko, kubanga already obadde okkirizibwa okuwasa owokuna ng'owokusatu waali. Naye bwe kituuka kubeera nti otalase wakuna, awo tokkirizibwa kubeera nga owasa omukyala omulala okutuusa nga idda eyo y'omukyala oyo gw'otalase eweddeko. Lwaki? Kubanga omukyala oyo abeera mukyala we ebbanga ly'amala ng'akyali mu idda, ebbanga ly'amala ng'akyali mu idda, nga Allah bwe yagaa nti wabuulatuhunna, n'abaami baabwe. Ole bwabuyise buulatuhunna, omwami ayitibwa Baal, abangi Buul. Wabuulatuhunna, abaami baabwe, ahaqqu biraddihinna fi dhalika, be balina priority, be bokka abakkirizibwa okubeera nga addiza omuntu ono. Amakulu tokkirizwa kujja n'oyogereza mukyala omwami gw'atadde ng'amutaledde ku talaka esooka oba talaka eyokubiri. Amma talaka eyokusatu era tokkirizwa okubeera nga omwogereza okutuusa nga idda eweddeko, wabula okkirizibwa at-ta'aridh, okkirizibwa at-ta'aridh, kubanga takyamuddira talaka yakusatu, takyakkiriza kuddamu kubeera naye. Kaka ta'aridh kyeki? Kwe kuteekawo embeera eraga nti idda weba eweddeko, oli ready okubeera nga omutwala, oba amakulu gonna agasindinga message gyali efaanaganako bwetyo. Nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba Fatima binti Qais, yamugamba nti idha halalti faadhinni, bw'obanga ovudde mu idda ntegeezaako. Yali ayagala mufunira ani? Osama ibn Zaid. Yali atalakiddwa talaka eyokumeka? Eyokusatu. Kakati ekyo Fatima yali akitegeera butereevu nti Nabbi ayina enteekateeka ye, either okubeera nti Fatima ajja kulowooza nti Nabbi amwetaaga okumuwasa, oba okubeera nti ayina gw'ayagala okumufunira. Mu mbeera eno Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yali ayagala kumufunira ani? Osama ibn Zaid, era eyawunzika nga ye bbaawe. Kakati nga tuzeeyo ku nsonga, omukyalo ono wabanga ali mu idda eyokusatu, idda esooka ya talaka esooka, obanga ali mu idda talaka eyokubiri, tokkirizwa okubeera nga owasa omukyala omulala. Taibu singa abeera mu idda ya talaka eyokusatu, idda eyo obutafaanaganako na idda zino endala, zino idda zibeera ngenda mu hedhi emirundi esatu. Omukyala ono bw'agenda mu hedhi emirundi esatu oluvannyuma lw'okuteebwa, aba takyali mukyala wa musajja ono, era omuntu omulala yenna aba waddembe okujja n'amwogereza. Era noono omusajja waba amwagadde waddembe omukyala okukkiriza
waddembe obutakkiriza. Naye bw'ebeera talaka yakusatu omukyalo n'aba ali mu idda era wabaawo idda kyeyawukana eya talaka ey'okusatu nti ebeera ya istibora yakakasa nti alina lubuto, eyo ebeera ya haidha. Bw'agenda mu nsonga omulundi gumu gwokka oluvannyuma lw'okutalakibwa talaka ey'okusatu omukyalo oyo aba amaze okutukula era ng'afuuse halal eri omusajja yenna yeetaaze okubeera nga amuwasa. Ono yamutadde ate awo takkiriza okubeera mu lwokaano lw'abaagala okuwasa omukyalo oyo okutuusa ng'omulala amuwasizzaako okuwasa okuli serious n'amuta oluyombo oluli serious so si kubeera nti naamuwasizza asobole okuddira ono. Kakati eyo idda ey'okusatu eyogenda obugenzi mu nsonga omusajja akkirizibwa okubeera nga awoowa omukyalo omulala, omukyalo yani owokuna okumuza mu kifo ky'oli ng'akyali mu idda eyo. Bawulama abamu bagamba naam, abalala bagamba nedda. Ekisingako okubeera ekirungi yani ekiri seefa kwe kubeera nti nno towasa okutuusa nga neyo idda agivuddemu, wallahu alam. Wabula ekyo kiriko empawa obutafaanagako na kino ekikulembedde. Tokkirizibwa kubeera nti omukyala ali mu idda esooka oba idda ey'okubiri n'owasa omukyala yenna, kubanga oba ogenda kubanga olina abakyala 5. Y'ensonga yokka eri awo, ogenda kuba olina abakyala 5 kubanga ono omukyala ebbanga ly'amala nga ali mu idda esooka oba idda ey'okubiri abeera mukyalawo ng'alina rights zonna. Busamu tumugamba nti mwebikkirire, nedda nga bw'abadde awangala naawe bw'ati akkiriza okuwangala naawe. Abalina rights zonna ez'abakyala zonna ezijjuvu abakyala nga bwe bazirina okuggyako right emu yokka eya kisima. Sitteeka nti bw'aba olina okumuwa olunaku yani okusulayo, naye nga ebisigadde byonna aba ateekeddwa bifuna nga omukyala ali mu idda eyo. N'olwekyo eno ensonga egwana etegereke bulungi ddala nti tokkirizibwa kubeera nga owasa omukyala omulala nga watalaka omukyala owokuna, okutuusa nga omukyala oyo amaze okuva mu idda. Bw'aba avudde mu idda ye n'otamuddira kitegeeza nti nno amaze okukola ki? Kitegeeza nti nno amaze okufuluma mu bakyala bo. Idda eweddeko afulumye mu bakyala bo, kati osigaiza abakyala 3. Kati awo oliwa ddembe okuwasa omukyala omulala. Kati ate nno kisoboka okubeera nti idda gwa mu idda eno empanvu. Idda yaki? Idda ya alhamil, y'omukyala ali olubuto. Oyinza okumutalaka nga yina olubuto lwa mwezi gumu. Kitegeeza nti togenda kuwasa mukyala yenna okutuusa nga wayiseewo emyezi 9. Lwaki? Kubanga omukyala oyo idda eteggwako okutuusa nga azadde. Idda y'omukyala ali olubuto teggwako okutuusa nga omukyala oyo azadde. Ebeera idda yakufa, ebeera idda ebeera idda yakwawukana yakutalaka. Idda y'omukyala ali olubuto teggwako okuggyako na kuzaala. Kitegeeza ki? Singa omutalaka olwaleero niwaita ennaku 2 n'azaala, idda eba eweddeko ng'afulumye mu bakyala bo, oliwa ddembe okuwoowa. Kitegeeza ki? Singa omutalaka olwaleero nga okyabula emyezi 9, kitegeeza tokkiriza okuwasa okutuusa nga wayise emyezi 9 n'azaala. Bw'amala okuzaala oliwa ddembe okuwasa, awo afulumye mu bakyala bo. Emyezi eyo gyonna 9 agimala mu kyalo ebbanga nga akyali mu idda. Kadhalika n'okubeera kufa. Singa omusajja afa olwaleero niwaita ennaku 2 n'afa nga mukyala wabadde lubuto, niwaita ennaku 2 n'azaala, omusajja wa ddembe okujja n'ayogereza omukyala oyo. Singa omusajja afa olwaleero niwaita emyezi ng'ebula emyezi 9, omukyala tewalakkirizibwa kubeera nga amuwasa okutuusa nga amaze okukola ki? Okutuusa nga amaze okubeera nga azaala. Wahakala. Kakati waliwo sinariyozi endala ezeeyongerako nga omusajja ono takkirizibwa kubeera nga awasa omukyala omulala ng'omukyala oli akyali mu idda. Omukyala oli akyali mu idda. Awamu n'ekyo nga si waakuna, ayinza n'okuba nga ye mukyala asooka,
ayinza okuba nga mukyala wakubiri, ayinza okuba mukyala wakusatu. Ng'omusajja ontakkiriza okuwasa mukyala mulala, scenario ze ziriwa? Zibaawo ng'omukyala ono atalakiddwa abadde sister woono ono gweyagala okuwasa, kubanga singa amuwasa ng'ono akyali mu idda aba alina basisters babiri mu bufumbo bumu, ate kiri haram nga wekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yakitugaana mu surati Nisa, wa an tajma'u bayna al-ukhtaini. Allah yatugaana okugatta wakati w'abakyala w'aba sisters w'aba abooluganda ababiri. Bwe tuga abooluganda ababiri so bino byaffe eby'ekiganda nti bataata ba luganda, abukkirizibwa obbagatta mu bufumbo bumu, naye taata y'omu w'abawala abo tokkiriza bagatta, maama y'omu ow'abawala abo tokkiriza bagatta. Bagatta maama ne taata, ekyo in the first place tokkiriza kubeera nga obagatta. Kasaba beera nga bagatta maama oba taata oba bagatta maama ne taata, tokkiriza kubeera nga obagatta. Amma bataata ba luganda, bamaama ba luganda tubayita ba luganda ne mu Busiraamu ekyo tekigaana. Tayibu, kati singa abeera nga gweyagala okuwasa sisita we tokkiriza kumuwasa ng'ono akyali mu idda, kubanga ojja kuba ogasa abooluganda babiri, ekyo Obusiraamu bwakigaana. Oba okubeera nga gwokoze eki, gweyagala okuwasa maama we muto, ekyo Obusiraamu nakyo bwakitugaana. Hadithi ennabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti la yujma'u bayna almar'ati wa khalatiha wa bayna almar'ati wa ammatiha. Amma yesenga, khala ye maama omuto. Tokkirizibwa kubeera nga ogatta omuwala mu bufumbo bumu ne sengaawe oba ne maama w'omuto. Kati singa omukyala ono gw'otalase oyagala kuwasa sengaawe, tokkiriza kuwasa senga ng'ono omuwala akyali mu idda. Obadde ne senga kati ate oyagala n'otalaka senga w'omuwala oyagala kuwasa omuwala ono muwala wa brother we wa senga oli, tokkirizibwa okutuusa nga omuwala avudde mu idda, kubanga tokkiriza bagatta babiri mu bufumbo. Ebbanga ly'omulanga ono nakyali mu idda aba akyali mukyalawo nga aya bwe wagiwulidde, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalik. N'olwekyo ebyo tubitegeere bulungi. Maama omuto tebamugatta na muwala, tokkiriza kuwasa muwala, kugatta muwala na maama muto, oba muwala na senga, oba muwala na muganda we, tokkiriza kubeera nga obagatta. N'olwekyo omu ku babiri ebbanga ly'amala nga ali mu idda tokkiriza kuwasa mulala. Idda erina okuggwaako abeere nga tokyalina kyogatta, n'olyoka obeera nga okkirizibwa okubeera nga owasa omukyala oyo gw'oyagala okubeera nga owasa. Kanduze nti kitegerekese bulungi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Waffaqa Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Walhamdulillahi rabbil alamin.